bw'oba tolina mukwano gwo nga looya nga toyina looya toyina gw'odiiringa naye musaako bw'onyiga essimu yo n'okebera mu temuli looya oyagala okukola ebyobugagga n'abantu oyagala oyingira toyina looya gw'oyita njagala okitwale kuva leero tosobola kuuma bugagga tosobola kukuuma bugagga okimanyi nti abantu bakola ssente ne bakola ssente ne bakola ssente ne bagamba yafudde kasita ogeza n'ofa ng'etteeka liyingirawo nga litandika okusalirawo abasigaddewo bonna bonna ab'omugenzi nga batandika okubuuza gwe oli mukyala nti kyekiraga nti oli mukyala nga babikkula amateeka kulaba oba oli mukyala nti bano baana nti kyekiraga nti baana nga bakebera buli tteeka erya DNA erinalaga nti ono mwana nga babikkula kyeyalese ekiraamu bw'aba teyalese kiraamu nga tugenda mu tteeka erifuga abo bonna abataalese kiraamu okitegedde kati osobola okubonaabona awo n'okola obugagga okakkana ng'entuuyo zo tolina kyoziganyoddwamu kubanga tewategeka amateeka gagendanga Jjinja gwe ng'ogenda Masaka wagaana okulinnya bbaasi y'emu n'amateeka kyova olaba abantu ne bakubirizanga nnyo balabe firimu gye bayita The Godfather gwe bayita Don Corleone omusajja yali gangster teyakolanga kintu kyonna nga talina looya ye yalina yamuweerera omuvubuka baali bamuyita Tom naye buli kadde nga yeebuuza Tom ekyo kiyita okitegedde kati njagala otandika okubeera nga elevatinze kasita obeera ng'oyogera ku bya ssente zigenda kusigala nga zistructuringiddwa n'amateeka obadde okimanyi nti abantu kasita bageza ne balaba ng'obwavu buli mu kubatwala bagenda ne beewandiisa ng'abali teeka kasita ogeza n'obeera ng'oli bankrupt ennyumba y'amaka ago tegenda ebintu by'okozesa tebigenda obadde ekyo okimanyi amateeka bagakoze ga protectinze ssente z'abantu nkuleetedde example ya Sudiru nkuleetedde so toyita buyisi mu nsi okitegeera toyita buyisi mu nsi olabye abantu omuntu n'afa nga mubadde mumumanyi bulungi naye ne mugenda mu bbanka ne mugamba mwagala kuggyayo ssente ne bakugamba tetujja kukuwa ssente awo etteeka lye liba liri mu kufuga obugagga bwa muzeeyi wo mukama gw'ayise banka nega genda oleete gye bayita letter of administration ogenda ku letter of administration genda oleete death certificate kati mwabali mu kumpuliriza nze engeri amateeka gye nagamaze saagala mugambe nti nzize kuba kalango such that mbafuna nga baklayanti bange si kyentegeeza njagala ne bw'oba olina omulala yenna gw'ofuna
ofunye omanye nti kyetaagisa. Omanye nti kyetaagisa. Nga legal fee ogirabanga continuity. Abantu bangi mugenda ne mwagala kutunda ttaka oba kugula ttaka mu bantu eyo be mudiiringa nabo. Ne muwandiika endagaano zammwe mu Luganda, nze gundi nguze sikakiddwa biki. Bigenda okukyankalana ne bakugamba nabo nti endagaano ey'Oluganda tekola mu kkooti.